bw'oba muwagizi wa Pheobe isembero owulira amawulire agali ku celebrity wo mu kiro ekikeesezza olwaleero gabadde maziga gibadde miranga kubadde era kwaziirana eri munnayuganda munnaffe ono Pheobe oluvannyuma lw'omu ku bawalabu babadde awangala nabo mu kiyumba mwakola okuva mu bulamu bw'ensi eno. Ekisinze okwewunyisa bannayuganda ye Pheobe okuvaayo n'akola live ng'akaaba amaziga agajuza okujjuza ensuwa mbwalumiddwa nnyo omuwalabu afudde. Bannayuganda beebuuzizza ebibuuzo bino nga bennyamivu nti lwaki bulijjo Pheobe takola live ku nsonga z'abannayuganda abali mu kuttibwa mu kyondo kya buwalabu, nti lwaki Pheobe tayinaayo videos ziwera yadde bbiri ng'avumirira ebikolwa ebibi ebigenda maaso ku bannayuganda ku nsonga zaabwe ez'okutulugunyizibwa. Bannayuganda mukendeeza akajanja ku bawalabu. Hello guys, kansubira muli bulungi. Literally I don't know if I'm going to come back this February because enteekateeka za Mukama wezitewezi because you all know omwana elder wa Bisaso yafudde. So ng'omuntu kadaama kyekitubeeza n'essimu such that mumanya waawe enkomi ewe mba mbuze ku mukutu kiki okitegeera yatugambako kino ne kino okitegeera naye kale natidde okitegeera natidde kubanga mbadde mmanyi era ze ziri ekanzu ze wali waggulu natidde nga omanya omuntu gwe badde omanyi nekanze twamusanze mbuliri ng'afudde bamucekinzeeko kati omukazi we yakyakaaba ngaza omucekingako nga yafudde gongobadde dda mukutakutakao ku bigere nga ndowooza oba yakafadde engulu wapi omanya omuntu gwe mbeera naye mu nnyumba nga mulinga nti abaana ewaka however gwe kikwawulako nti gwe obeera okola ki okola ate nga tebakuyisa bubi nti oba bakuba nti oba bakumma emmere kitegeera waliwo humanity olabirawo ng'ekintu kikutte humanity olabirawo ng'okaabye humanity olabirawo ng'owadde omuntu haaga like ak'obuntu olaba n'embwa ziina ak'obuntu ziddakawo ne ziweeyaweeya munnawaayo okitegeera kale newankubadde abamu babayisa bubi bambi tolowooza nti ate ensi bwetyo nga olaba ebukunja nti waliyo abalya ate mu bukunja omwo mulimu abatakola ki abatalya bambi. So kati munansonyiwa ndowooza obakolera live nembagamba engeri mbadde temugenda kumpa buyambi nemunenga obeera omanyi nti noyinako mikwano gyo kati ffe bakadaama kati mbuuliraani nange ndabirawo ng'olugambo nduyina kati kadaama mazima ddala ayinza kubuuliraani atalina muganda we singa oba nabaddeko n'omuntu wano eno momanya nti omuntu ogenda neera simu yange era gye nina okukwata njo kati omuntu ayinza kwogera naani wembanga mutugana social media wetubanga abantu abalina ku following tetulina ku expressing like our feelings like wetubanga tulina ebituluma tetulina byogera kubanga waliyo abalala ababonaabona bannange omwana ayina omwana mu nnyumba oli gwe nabalazeeko n'omulala nempayo contact ye nga waliwo ayagala omuwa obuyambi bannange ngende musitule mukwate waliwo ebimu nga byetaagisa gavumenti. Omwana asobola okubeera waneno n'essimu n'alikodinga n'abagamba ndi mu buzibu bwe buti bwe nkwata video n'endikodinga ne bagamba omwana ali mu buzibu bwe buti kati mukole ki okujjako okutegeera obutegeezi tibagenda kunzijjako essimu tomanyi kifo obwa waali era omu bakumutuukako mumusanga baamusedda okitegeera naye mulekerawo gamba mbusimanya tukolere omwana bannaye tumukolere eki nga n'omwana yabagambye nti nze baŋŋambye ŋŋende nzekka naye omwana wange kiba kitegeeza ebyamateeka bye biba birina oyingiramu gavumenti n'ebiyingiramu bambi neesaba omwana ajje oba ne bamukolera ku passport ye omwana kubanga kati essaawa zino abeera mu Walabu naye omuntu ofuna oba okunyola oba kiki kyonna ky'oba ofunye ne bakujuliriza omuntu omulala ne mbanga mugamba era y'ensonga lwaki abaana abamu bwe babeera ewaka nga balina omuntu gwe basuusuuta ennyo ye atuuka okulaba ng'alaba ye temukyamuvaluwinga okitegeera abantu bonna banyolwa ku mutima zisabadde saabagambye mbu kati munkwate live munkole live mbu omwana ono tumuyambe tumugyeyo mu kiyumba do I really have anything like tumugyeyo mu kiyumba mbikola ne mulikinga ne mubilikinga ngera we mwalikinze era we mubikola sibi streaming live ku Facebook sibi streaming live ng'omwana yetaaga obuyambi teriyo
teriyo video nga streaming live mbusimanyi nze nzira ku YouTube wano nendyoka nteekayo videos nze nsobola okukola video zange sitaddeyo zammwe era omuntu akusindikira mu inbox aga posting ono omwana postingirako ono muganda wange postingirako ono waati naye oba abaana kiki nange mukama yamanyi oba mulina mitima ki ne munange mwabamanyi. I don't care what you say. This is my life. Either I cried for him, either he's going to marry me or not. I don't care. So just go die. Mufe. Because this is my family. However, sigana baberam, but I have ever been with them. Like inga goono laba mkwano go ku TikTok. Era sazo na tufirwa TikTok yenna okaba. Ne wabanga abadde mutini bwati. Nenga abadde amanyikiddwako. Okaba. Shitegera. That is humanity. Sego waderi notaka mu filters zo notandika okuvuma omuntu atali mu filter nga wali omubi. Tusima nnyo. Tukweyanza. Oshitegera. Tukweyanza. Nammwe Katonda abamanyi muloze. Fa abantu abamu tugumira abantu. Oshitegera. Tugumira abantu mu society. Kulwa kwagala kwa Katonda nti Katonda yagamba tuwagale. Ne you people, some of you, twandibadde tubasosola. Naye olwa Katonda. Bwensinza eyateekawo etteeka eryo nga nina oddigondera nina okuguma mbere namwe mu society oba okitegeera tuguma ne tubeerawo nammwe ne mutulinnyako nga we mwagala ne mutuvuma nga we mwagala ne tuguma tubeere nammwe mu society ne mukola buli kimu kyonna kye mwetaaga ne mulinnyirira abantu abatalina kwegamba abataagala kubaako muntu gwe balumya n'omulinnyako tuguma ne tubagala kulwa Katonda kubanga Katonda ayagala mwenenye yensonga lwaki okyaliwo nenga you people you had to die last year yensonga lwaki okyaliwo osobola okwenenya yensonga lwaki tukyaliwo abasinga nenga we had to die last year tusobola okwenenya okweddabula tusobola okugenda mu bulamu obutagwawo nego oddawo n'obuma omuntu kati simanyi omukazi mbadde ngenda linnya wiiki ejja kati bibino babisazizaamu ebya tiketi musajja abadde agenda kujja ku Mande bangulire tiketi maze okupakinga oziraba nsawo si bingi nnyo ebyange nzolengera lumu nayo nkalu zizaawo ensawo maze okupakinga oyo omwana afudde omukulu nga musawo bakasanze omukazi wuyo alaaja naye yagenzeyo na amusanze afudde ekiruma kusanga mwana ng'afiiridde mu buliri ng'ate mukulu myaka 27 ogera naye naffe tetugenda kusirika kubanga naffe tulina ebituluma bannange mututama mwatutuuka wano olaba ate ababoogera ebisi bafolowers baffe bambega nze bafolowers bange wano eno mbalinako n'obujulizi era basangeyo mu comment nga bakuwolereza abagamba kyabadde bwekiti ne bwekiti naye bambega ojja sigala ogamba kyabadde kyekabya simanyi tukole tutya nange nalabidde awo tekyabadde kipulaning eze muntu akola video bweba eriko likes nyingi naye nga mwalumiddwa emitima nenjijjayo okitegeera ku TikTok sobola okukola video nefuna likes nyingi nnyo naye neebaako gwerumya njijjayo naye abantu mbunzire mu kuyamba baani bemmanyi banaye tunadda mu kuyamba ffenna tunaddawa ndi mu kiyumba sina nawe nsinziire baba mulowooza ndi mu America nange ndinganga mmwe nange nsula wali wansi nange mbeerako wane n'okusimu katono tandika okubira obuyambi bw'okitegeera kyemba nsobola kwekwata video zammwe nenziteekayo omuntu abasobodde nagamba nsobola omuyamba then nempayo enamba yo. We don't have the same calling, okay? We don't have the same calling. We don't. Mwe bantu abamu mukolera mube. For us, we like, that's why mbulira enjiri ku TikTok yange. We want those souls. Mulokoke. Era chance bya waneno nti nkyali mu kiyumba neno njagala kwesetting. We want to fetch souls. To lekera okukolerera omubi. Just that you don't understand and we cannot explain this well ngati tulina bujulizi bumala. Yensonga laki sisobola bagamba byempulira ku mutima nga sina bujulizi bumala kubanga mwogera. Nina okubeera ne defensive books. I have to read, okay? I have to read scriptures.
I defend myself when you reply me vagably. Whatever it is, we are vagably. Mama bagala nnyo abanjagala mwemba manyi. Naye abo abantu I explain to them so kubanga nkimanyi bagenda kujja no ku video. Babera bawoza mbadde eri nakola ama bane kola naawe. Kitegeera wamma sawo zange ziizo. Ziri kanzu za mugenzi.